nange nagana okukiriza nempita driver namvuga mpaka wa Isma sana kubyogerako sibalimba buli wendoza ku bintu ebyo Namaziga gatuyitamu mwe Isma yali omu munsi abantu bagezezzaako okubanga Isma nze natuuka Isma bali bamukubidde amasasi ekiro ekyo natuukawo sawa mekanya nagenda olaba abantu bangi ng'akyalina mu mmotoka naye nze kyobola nava ku nsi nava ku Uganda Isma bamujja mu mmotoka ne bamwebasa mu ttaka nga ndaba netegeera nti eno ensi ne bw'olikola ki terina nnyiniyo Uganda eno ensi terina nnyiniyo kolo bwe nakitegeera Isma bamujja mu mmotoka aba forensiki ne bamwebasa wali ku ttaka nga ne bw'omutunuzaamu kamera tasobola kwogera baana mwenze nava ku nsi nava ku bantu era kyovulanga Junior neberera mu byange sister Junior nesonyiwa abantu okuva Isma we yafa netegera ati enense tumalira mu bwerere Isma yali ayogera Isma teyalwala konti oba alwadde ine yakeera n'ave uwenga bwove wakanga talidda kyokanga ennyumba ye n'oluggi luggule ng'ogiraba bwoti kwa yali atuuse ewaka ne Isma bamujja mu mmotoka nga bamusitudde kiro saawa nga 6 bamaze olwo okunoonyereza ne bamwebasa ku ttaka wali nga ndaba mu mutima gwange nga muyita Isma nga Isma tasobola kuzuukuka era gwe muludi gwe nasembayo okulaba Isma abasajja bakuba Isma amasasi mu busungu buli bwali busungu bajja n'obusungu nga bungi nenva ku nsi nenesonyiwa abantu nenva ku Uganda eno nali ndowooza Uganda ngimanyi naye nali sigimanyi Isma yali ayogera ne speaker Anita Amongi direct Isma yali mukwano gwa Jeno Muwozi va mu bino eby'omukwano twagenda mu Arua Isma yali ku bana basimba layini okwaniriza Jeno n'emmotoka ya Isma yalinako ebifaananyi by'emoke naye era abajja omutta ebyo byonna tebyabatiisa Isma was highly connected ka Isma yali ayagalwa nzijukira meeting gye twasemba ogendamu ne Isma minister wa tourism ye yali atuyise awo ku Lenzoli Courts Mugala nga tuli muku twagala ku promoting tourism nenga Isma wa ideas shono lwecho teri lunaku era abantu bangamba Junior lwaki wakyusa content tocha ina analyzing eki mu Uganda agabogiraba nze natya bannange ekyamazima kiri nti natya nze natya nenesonyiwa ebintu bya politics gwenvuma obusiru Junior ne yatta Isma simanyi ate era nga tetulimanya eyatta Isma temuli mutegeera gwe bagayita aliiwo kati goloza operation ey'okutta Isma eyagikola mutono gibali sibamanyi naye nze bambi we mubanga mwagala okunzita mbegayiridde bambi nze sina buzibu nammwe me Junior mbera mugabozi gange neita sister Junior sibalinaako buzibu nze kambabulireko ekintu kimu sina buzibu na muntu mwe mwenna ababba sente za government please mwongere okuzibba sizanga after all bambi nze sibalinaako buzibu nze am not a hero nze Junior ndi coward
kye kinyambye okubeerawo. Abatemu mwe bakiiraze nze sibiriimu era namwe musobola okundaba nti Bambi kano ka junior kakuba mu pepe gwako kasajja kattu. Sibiriimu nze bintu ebirimu mada okufa nze ntyo okufa. Ntyo okufa. Kale wadde junior neekaaliisa nenvumavumayo wano ku bantu naye the fact is nze saagala kufa. Teri kirungi kiri mu ttaka kati bakazi bange mbalekeraano. Gwomanyi gwe bwe kiruma ng'oli mu ttaka nga mukazi we bali eno bamulya. Bali eno bamuli kabuzi. Leka ffe twandibadde tufa naye bakazi baffe n'olaba mukwano gwo ng'ali ku kikazi kyo kisava ng'oli mu keesi. Ebyo nze byebintiisa okufa kulya mukazi wange. Buli wenkirowoozaamu nga nfudde nga mukazi wange bamuliko bamulya bannange teriyo byakuwummula mirembe mutuufu oyinza owulira ng'ofa. Nze ekitiisa okufa kimu kulaba mukazi wange nga bamulya nga nvuddewo. Olaba kikwano kyo nga kimuli munda. Annaye munkwateko munsaasire Allah yatukola bubi. Mbusimanya anange okulya mukazi wo.